Kudda kwa wayinza kyusa amwa. Essanyu ngate cha. Bana. Abayinza kyusa amwa. Agati bate ddala kachokolate. Kawo ka brown. Ali mu kusiika pirawo n'ebirala. Ne batuteerako obusaketi buno buli butaano obw'omunnyo. Banange munneebalize ko nga nnyo yanziza nnyo. Wayogera nnyo ku muceere. Mata mukisa oli ogwe yafumba mufumbe. Ono yakoze bw'ati. Wanaye nga ne yanziza nnyo. Onasobola okukakwata. Katuteeke wano wansi we wati wano. Banaye nga ne so ogwo muceere ziri kilo 10 abikolamu. Kati zino kilo 10 za buwunga. So nagamba onyo ku buujo ogwo ye kawunga awo. Banaye ndabirwa nga ne yanziza nnyo. Ono si butto lita 3 ya butto yiyo. Banange toyanza nnyo toyanze. Geno ne mama wange afunye. Namuweereza. Ezigenda putamuwa. Nyamuweerezaako. Toyanza nnyo toyanze. Ne bampayo kilo 3 ez'akakira. Mwabale nnyo mwabale. Kakira sugar. Kilo 5 1 2 3 4 5. Kudda kwa wayinza kyusa amwa. Essanyu ngate cha. Bana. Abayinza kyusa amwa. Agati bate ddala kachokolate. Kawo ka brown. Ali mu kusiika pirawo n'ebirala. Ne batuteerako obusaketi buno buli butaano obw'omunnyo. Banange munneebalize ko nga nnyo yanziza nnyo. Bakolera ddala sabbuuni ka white sita. Banange neyanza nnyo neyanze. Nange beepeddeko ngenda kaaba bukaabi kati. Banange nga nsanyuse. Nzaani mubere kunjagala. Bino byonna byange nga ndangaloota. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tongera okubanirizaako obulamu buli butya bulamu jasinzira okubeera nga atulaba mbeera ya kimpooze abasiraamu tongera kubakutira okusiiba. Tuli mu nnaku 10 ezisembayo z'ennaku za njawulo. Manyi sibo kino kiba nnaku 3 waliwo 10 ezisooka ez'omumakkatikati n'ezisembayo so kigenda. Era ebiseera biwedde emabega batugamba bajjajjaffe beegayiranga Katonda nga bagamba omwezi guno ogugenda omugenyi abadde azza akaseera katini nnyo ate agenda. Nze Sonko Muhammad tongera obajjukiza ntukola airport pickups. Akomawo wano mu Uganda contact us ku namba y'essimu 0706 79 47 29. Onaawo tukontaktinzaawo jaba otufuna bulambalamba tubeere nga ate tukwasaganyizaako obeere ng'okomawo ewaka wano from the airport paka ewaka. Jjawo nga bukyali obookinge nze mwenyewe nja kunsanga ku kisaawe nkuvuge nkuleete ewaka. Mu mbeera y'emutongole bajjukiza aba Betty Starch and Betty Studio ku nsonga y'ebyokunyira weekwate Betty oyagala okulabika obulungi makeup omulembe kupangisa go masozo ku mikolo okutimba ku mukolo go Betty namba zo squeeze back azikozese mu kibuga Kampala mwali ajabanga kwasaganya bulambalamba. Singa buti ayongera okubajjukiza nti omukyala atakyalira nsiko omukyala atayina game ga omwami yenyooma musayizi amanyi kisajja matini beera nga weekwata senga buti ate yantrusting n'agamba Sonko jabanga abantu obeera leveling eddagala lino. Kitegeeza ki? Funa namba gy'oli ku screen yawo onkooneko okole order ndikuleetere wooli oba tuli kusindikira ali ewala embala tusobola bantu tulikuweereza. Kale nze Sonko Muhammad tuli ne Salima tuzeeko kubanga tumubuuzaako naye tulaba ate obulamu butambula butya bigenda bitya
Salima? Alhamdulillah. Tebibadde bibi. Nja kunyongeza eddoboozi liri wansi. Tebibadde bibi. Okuva wankyalirako. Nafuna akasente kewampa. Nengula ku byokunywa nga juisi. Ebyokusiibuluka. Nengula amanda. Ogula amanda? Agafumba gataano. Amanda. Gwe nze tukyankalanya Kati obulamu tebubadde bubi nnyo ng'apo bw'ati. Yesebe. Okay. Abantu batera okusalaamu. Samuel matunda. Ekisibo kigenda kitya? Alhamdulillah. Sekibi. Okay. Obulwadde buli buwaŋŋambako oba oyinawo okuba nti olinamu ebizimba munda? Ebizimba. Tebukulemesa kusiiba bwo? Bunnemesa naye ekiro nina eddagala ly'ennyo lya habu. Kudda kuno mu kusiibuluka. So n'otawulira bulumi bwabyo? Bibanga peyinikira. Ab'omukyalo bawuliza kuwaŋŋamba maama gyali eyo n'abaana bo? Maama namukubiddeko. Namunyumiza agamba Mukama nga mulungi. Allah nga mulungi. N'omunyumiza nti nno ki? Nemugamba nafunayo mikwano gyange abandabiridde. Kati sukaali omuteyo gwe wampa. Nemuweeterezaako. N'omuweerezaako? Wabadde yagenda kuba waba agenda akubirako. Wabadde yagendere mukyalo wa mukadde? Abeera awo kireka. Abakireka tera ogende na musaale? Nemugamba yita wano nemuwe nabo balieko. Bali bwenkana kigowa yali kiro. N'omuwako kyenkana kimaama? Nagimuwa yonna. Kiro maama n'ogimuwa yonna? Ngimuweereza nemugulayo kiro ya sukaali ne babitwala. Kiro y'omukyene, kiro ya musaaki, sukaali. Maama ali mukyali yalowooza gweno oli ku ki? Oli mu bufumbo? Oli ku ki ey'okola? Amanyi emirimu gyenkola. Amanyi nti okola ki? Kulabirira baana? Nti nkuuma abaana kati ndi mukwoza. Tolaba ngoye. Balizo zino engoye zendaba wano. Njoja z'abantu ndyola kasasiro gwonna. Oyola kasasiro, oyoleza ku bantu engoye bakumira abaana, oyoza ebintu. Buli mulimu gikulongovaamu ssente. Nzekola bukozi. Obulamu ne bubaawo. Ne bubaawo. N'engeri oliko obulamu tutwala obudde bungi nnyo ng'obuyozaawo, okwanika, okukola biki? Bw'omba sirina baana tekitwala budde. Kale buba bungiko okusinziira ku muntu atateeko bulamu. Naye bw'omba nze kanyanguya. Naye kati nina abaana nazabbawo mmere nakaapo awo mba ndisu nerapo. Okay. Kale tulina Salima tukomye kubanga tumukyalirako abantu baffe abatulaba mpola mpola tunyumyemuko naye embeera ya kisiibo. Ekisiibo Idi neetuuse. Idi owetegese otya? Ebbanga ennaku ziwedde? Alhamdulillah kazanfuna tyendya nempeerezaako maama wange tyasinga okuwaga. Maama omwagala nnyo. Maama omaze ebbanga ki nga tomulaba? Kati emyaka 2. Emyaka 2? Naye walitaze ogenda okumukyalirako omulabe? Bw'oba nina obusobozi. Obusobozi butya? Nga nina ka transport akamala magenda amada nembaako neketute kuba n'abaana bange bebanda bagamba maama wuuyo maama wuuyo. Kati ogenda nga owuba engalo mba ndaba tebafunamu. Kakati transport wammeka omuntu gwakozesa ogenda eyo n'okukomawo? $5,000 gigwawo kubanga ono bwenninnya paka mu paaka 2,000 okuva mu paaka paka Namayuba omuteeza waffe. Namayuba mpaka Namayuba? Nawo 2 wali mutwalo paka Kapeeka boda ya 5 paka waka. Ate omuntu aba Kasagga wangamba omanyiyo? Omuntu ayitidde sayidi y'e Kasagga n'omuntu ayitidde Kapeeka aliwo atuuka amangu? Bye bimu? Byonna bye bimu. Ne bompita Kapeeka bompita Kasagga. Kuba lwe twava wano twasembayo kuva wano twagenda ffe paka Kasagga. Lwakuba tetwatuuka bulungi emmotoka yafiire yakutukako omupiira. Awo mu kkubo ne tusooka tuyimirira awo. Naye ndaba Namusaale kati otuuka Namusaale awo mu ssenta okuva mu ssenta paka ewaka waliwo distance yenkana ki?
okuva nga ne mukulu mailo nga 5 utuke na musale mu center okuve na musale mu center pake wamwe waka mailo ngezo kitegeza muyingira ddala mundeeyo kutitaka nga wawanvu kwa balementi oba mulina musaala awo mu center tuvamu ne tuyongerayo era ena bayitayo na musaale omuloka na musaale ate wakawe nyininyini kyalo bayitawo batyo bugamba kimu buki bugamba kimu bugamba kimu nina omukwano gwange abeere halwa kuba ate ennamba eri kuli baba muyita lubwama abeera kati asinga nnyo beera kasaggaawo oba omalako ogendere namusaale saidi zaawo era juzi nali naye lwakuba ate ennamba ziri kuli singa bali ngenda mukubirako wano ogezaako kumpa ekifaananyi kyawo olusi ntera okugenda eyo na bizinesi egezaako bazaabazaawo sanga twabe tufunayo wano omuntu omu natwayo transport singa kibanga kisobose nteekamu amafuta mu motoka ntufuna ganulaba kumama emyaka ena mu miramba nga tomulaba kuba tuba tuyinza okwetaaga emitwalo nga kumpi 15 nga tukozesezza motoka okusinziira ku kyongamba kafa tugenda tukozesa emifuta ga mitwalo wakati w'omunaana ne 10 kati ate okweyongera emmeeri ez'ettaano paka mukono tuyinza okwetaaga ndowooza emitwalo nga 15 entambula aye tetwategeera singa tukola programu ffenna ntwongera mwongezi mafuta twali tusobola okutwala ennamusaale nolaba mukadde netumanye tukuvuga n'okoma wane n'okuuma abantu okay tatugenda kwogera nnyo bingi olunaku olwali tukomye tukukyalireko waliwo mukwano gwange ze bannanga obwongo bwange neerabira omwami lwe yakokyayo ekyebiri neneerabira erinnya lye naye waliwo ayankedde ku makya okunkubira essimu era n'akwokyayo naye erinnya ndyerabidde muntu wange woba ondaba ndoza njali kebera oluvannyuma nkola akantu ka tiktok olwo omwami mwerabidde erinnya naye yanjokyezaayo ekyebiri era ku makya yaziweereza ku ssimu nanga Nsonko Salima Sonko ogende omutwalire agambye sirina nange embeera enjiribya naye so omutwalire ekyebiri soka mala okufuna ebyokusibukako ebirala ebidda nkiwedde kati ate tuyinza kukifuna okay so omwami oyo bannaayo oba ngola programu eno nsaasira nakwerabidde erinnya naye obubaka butuuse singa okubeera ekikulu then walolera omukyalo eyankontaktinze through tiktok ntugenda nga twogera netuguka ku whatsapp tebaagala kuboogera amannya munaotabasingonyo tebaagala kugira amannya naye ekyokusiiba kyabakwatako bo bagamba balina bakyali baabwe balamu nnyo 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 n'okusinga ku ggwe naye kusiiba kwagaana beefuula balina alusaazi abamu tebaagala kola and so on so engeri yogeza kulaba nti okola kikwata ku bantu ab'enjawulo naŋŋamba njagala Salima Katonda amuyambe aleme kulwala alwana asiibe abe nga talina kyakwekwasa ng'asobola okunywa obuugi ng'asobola okulya piraawo ng'asobola okulaba nti obulamu butambula amaleko bulungi ekisiibo obulamu butambule bugende mu maaso kati soyo kye yakoze n'abaako ebintu bye yantisse wano eno ndeete wayogera nnyo ku muceere mata mukisa oli ogwe yafumba mufumbe ono yakoze bwati onasobola okukakwata katuteeke wano wansi wewati wano so ogwo muceere ziri kilo 10 kati n'agamba weetaaga okuba nga osobola onnyo kuujaawo kibi nnyo mukyala kadumpuni nno omuyita maamaani maama Jazz Mama Jona gwe twatandika neyandeeta naye baŋŋambye ali mu kyalo naye taata kadumpuni wuyo abikolamu kati zino kilo 10 za buwunga so n'agamba onyo ku buugi ogwo ye kawunga awo ono si butto tebabanga bampadde mazzi kwata wantulabe ati omanyi n'abiguze naye yena beyaweereza ssente butto waddala ssebo butto wuuno abadde namusiiriyagala kakasoba nyinza ova wano ng'abadde kwenkya nga nange nsobola okuva wano nga ntuteeka wokunywako so liita 3 ya butto yiiyo bannange toyanza nnyo ne mama wange afunye namuweereza putamuwa ninamuweerezaako so liita 3 ya butto bannange nayanza nnyo ne bampaayo ndowooza kanuteeke wano ne bampaayo
in fact banaye bayimpadde no biparking ne yampadde list yabyo sukali bandete ddala kali kennyini kakakira satu nyandoza zino zitaziba kilo zino so ne bampayo kilo 3 ezakakira kakira sugar kilo 5 1 2 3 4 5 Yaga Salima kuda kwa wayinzo chusa amwa. Essanyu ngate cha. Bana. Abayinzo chusa amwa. Agati baite dala ka chocolate. Kawo ka brown. Ali mu kusika pilao n'ebirala. Mabale nnyo. Batuteerako. Ne batuteerako busaketi buno buli butaano obw'omunnyo. Bananga munne batuzeko nganyo yanza nnyo. Bananga ndabirawa. Kati so. Sabuni bakoledde ddala ka white sita. Bakoledde ddala sabuni ka white sita. Bananga ne yanza. Kaako. Zimanya kubaddamu. Bananga bepeddeko ngenda kaaba bukabe kati. Bananga nga nsanyuse nzaani mubete kunjagala bino byonna byange nga ndangaloota bino bibyo bituufu naye banange obulamu kabutambuliraawo banange toyanza nnyo toyanzege so y'omu ku balabi baffe bawagizi baffe bw'atyo bwe yakoze banange agamba akwagaliza ekisibo ekirungi tetujjamu watukkiriza amannya takyagala yagambye kampeeyo ku ddyo nekkona nemekula infact nange enkola nsobe biraga mu kamera naye lwaki mbiraga mu kamera twagala nnyo abantu baffe abatulaba tuba tulina ekityo tuba tukoze mulabe nti like kitambula tulina tuba tutuusizzaako omuntu mu ngeri emu oba endala banange neyanza nze kyamakulu ekiringa ennyo kyenkoze just kuteeka mu budde naka transport naka data kubyambala ekyo bingi nnyo banange nga neyanza abantu bo bate butujje gye bate buli nti osomanyidde mwebale mu nsi kipadde ekyokuyiga bannange jejjane musanyufu simanyi nakumanya amazina ganema nali bazinidde saala zokka zojja obba ng'oweereza abantu baffe abatulaba bawe saala kino kirungi bana abantu baffe kye tukoze naye banange nsanyusa nnyo abalina ekirala kyagala okwongera okubanga abali okumbi katojja nokyalira ku Salima contact me through ku platform zaffe namba ku bio kweri namba gyolaba ku screen yaawo nayo beera ng'ogikozesa nsobola okuleeta nolaba ku Salima n'omubuuzaako abantu nga mwakulya Namusaale Bendegere Kasaga and so ono gye yava mu bitundu byeyo ali eno abasola programu eno Salima mukyala awangaala nti aliko obulemu ku mubiri gwe yasanyalalako sayidi emu n'ageza kulaba nti olwana n'obulamu akalowoozo koowa abakyala bulunzi yana bakyala bawaayo akalowoozo n'abantu abalala bonna abatulaba abantu bonna mbawa akalowoozo oba oli mulemu oba toli mulemu oba oli kisooka tya nnyo Katondawo ekyokubiri buli lwafuna okusomoozebwa bw'oba omusiraamu osalayo lwakabisi oba otomukatuliti saba mu ddiiniyo nze ekintu kino kiringa kirooto kuba buli lwensala ŋŋamba ayanyamba nziba siyina kyenja naye nziba olw'okubanga enniya yange mmalitivu alla gwe wanteeka ku nsi nga ndiko obulamu era gwompa nga azizza okutuuka wano naye kati mulaba betuuseeko kati abakyala tuve mu kwenyooma tukole oba olina obulamu oba tolinako abakusakirira bonna gwe bafe batya bewulidde yeyo entanda ya leero kale entanda ya leero yeeyo nze Sonko Muhammad twongera okubajjukiza nti tukola airport pickups oba okomanga mu Uganda enamba y'essimu 0706794729 buli otambula naffe obanga atuyambyeko okufuna akasente aka airtime data
ne transport okubakola emboozi zifaanaganako ngezino. Betty Zacha ne Bid Studio basanga babulaba kusanga ebyokunyirira namba gijeko berengo okubira ku Betty Pioneer sponsor wa foyo senga buti ebikwatagana byo mu kisenge byonna mwekwate ajja kubanga atakuyambako mu ngeri emu oba endala. Kale segenda sukawala nako olwalero just kubadde kwetera Salima bintu ene kyakyenzo okubeera ngo mutuusaako contact me nkuleete oba ogule kati ono omukyala kye yakoze yaguze yagenze n'agula ebintu nangamba genda obipiikinge mu kifo gundi okitegeera nenga nembipiikinga nembireeta era package etuuse weebale nnyo weebali eddala. Kale nze Sonko Muhammad Professor Kaide ali ku kamera tulina tiimu emusi Kadumpuni sayidi eno Kadumpuni ono ye mukyala w'omukyala yatuleete ne wa mukwano gwe nga yebba w'omukyala yatuleeta eno ng'omukyala yetaaga obuyambi bwaffe tubeera nga ate tuba tusaka emboozi zifaanaganako nga zino. Kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza